amanya bampitala Kelemon UG. All Ugandans are hypocrites except a few. Kati nze olaba neno story y'ono omwana eya Nfiridde Ewa Eddy nange kyali kigenda kuntukako Ewa Kenzo. Nze we natandika connectinganga nani ne New York nagendanga ku big talent. Kati lumu waliwo ne story endala mbadde neerabidde banyumizaako waliwo story anti nkuleetera waliwo story yaliwo Kenzo be baali bamuganya okukomawo Uganda mu Ivory Coast be baali bamuganya okukomawo nagenda ne nfuna bakyali bange awo ekansanga nengula manira zaali 14 ne tuwandikako Eddy Kenzo is not COVID-19 positive, we don't want him to die from there. Nemba wa abaana ne bakola kino baziwanika ne tugezaako kola peaceful demonstration nga tugezaako kwekalakasa Kenzo bamukiriza akoleshi akomeo kubanga Drogba bangamba yali ataddewo ennyonyi okiwulira bamukomyewo naye nga government yakola ki yagaana ate nze Kenzo yali musajja wange amwagala nnyo nange kennyini nokola olimba ne New York nali njagala Kenzo andabe okiwulira that was my target nali njagala Kenzo andabe kubanga Kenzo we bamu interviewing Douglas Lwanga ku Skype yagamba nti n'omwana yakulembedde ekikwekweto ekyo we nakomawo Uganda nja kumulaba ensonga lwaki nagendanga ku big talent ulira neyo story ono Jack Style yagizanya ku BBS telefone Kenzo yakulaba wamulaba Kenzo nagendayo ne mulaga bulungi nansiima nagamba nja kubaako ne kyenkuyamba kyonna you keep around nja kubaako ne kyenkuyamba obachi nembeera neyo suubi okitegeera ensonga lwaki nagendangayo Ewa Kenzo yasooka nankwasa Martin naye waliwo kyali wange yaŋŋamba nti no abamubeera okumpi ye ayinza okubeera nga musajja mulungi naye abamubeera okumpi babikono kati oyampa Martin simanyi mukwasaganya ensonga yo agenda kumaliriza anti wulira kati next time we naddayo era n'ebifaananyi byange nga ndi ne Kenzo bingi buli we nagendangayo nga Kenzo alaga musajja ki waliwo ne story emu gye nalaba sewa nga ayogera nti nno oluyimba lwe baakola ne Kenzo yamusooka ne ku scene we baali bagenda oshootingira video kiba kitegeeza is a humble guy kati lumu nali ngenzeeyo wulira anti kyeŋŋendako namugamba kati yaŋŋamba kati Brad obadde oyagala tukole tutya namugamba nti wekiba kisoboka kuba Martin yali yakiŋŋambako nti no big talent tebasayininga kibayimbi fa abakuyita fa abalina okusinga olinga out from the million you get fa abalina okuyita nga waakawakoze abambye ennyo ekyo sakitwala nga kikulu kati Kenzo naŋŋamba keep around keep on coming here as we connect waliwo n'omwana omulala ayimba nga Diamond Platinum ayimba mu Luswahili muna Kenya abeera nnyo awo kati nengendangayo kati lumu nali ngenze nentuula awo kati bano babawunsa abo oba bamuyita Tiger nambuuza oyagala ndiko nze nazze kulaba papa ne screenshot nzirina nali njogera ne papa ne Kenzo naye namba yakyusa naye screenshot nagikuba n'akayimba keke namukolera nga ndinga agezaako gamba government nti no omusajja yaleeta ne BET yatunda flaga ya Uganda okiwulira era we nakamusindikira yansiima nnyo ndowooza olaba ensonga lwaki I kept on going there kati neŋŋamba let me also be friend who New York because naye wa ku big talent siri nti oba najja mu bulamu bwe twala mukisa gwe yeye embeera gye yateekangawo wakulaba anti wulira story eri bweti kati we natuuka baŋŋamba kati we natuuka bawunsa yaŋŋamba oyagala ki awo ku big talent bawunsa naŋŋamba oyagala ki eŋŋamba mu mutima we naamugamba nti no nazze kulaba Kenzo bagenda kukola ki kunfulumyamu ne mbalimba nti no nazze kulaba ani New York oyo bawunsa n'afulumamu simanyi bamuyita Tiger n'afulumamu mu geeti kumbe yali agenze kukola ki kukubira New York n'amubuuza wano waliwo gayi gw'osuubira New York yamugamba nti no nedda ne bajja ne banjiikira ne bankuba naye saakosebwa kati mukuddayo ewaka nagenda ne nesalira omusango eŋŋamba nze yabalumbye ewaabwe
so saakitwala nga kikulu. Era olunaku lwe naddayo ewa Kenzo namunyumiza namugamba nti nno waŋŋamba nkomewo najja wano eno abasajja bo ne bankuba oyo oba ye Tiger omuwanvu omweru n'omulala muddugavu. Kenzo n'agamba bakukuba n'ayita Jane oyo abeera ku reception omuwala oyo n'abimubuuza omuwala n'agamba ekyandeesezza leero nina okwemulugunya musajja mukulu Big Eye ne New York beeko baana ne banzibako oluyimba lwange. Oluyimba baluyita marriage material. But initially nalukola nani ne New York. Like oluyimba twalu recordinga mu Gwakutaano nga 23. Era ne mwami Loni Maka Kiyingi nga 24 yalunteekerayo nga kola tune kwe yateero. Era naye anjulira mwami Maka Kiyingi. Loni Maka Kiyingi anjulira. Then afterwards kyali kinkakatako kukola ki or like kyali kinkakatako kunoonya sente za video. So it took me some good time and when noonya sente za video kuva Gwakutaano mpaka kati time ya video musajja n'atandika oteekawo embeera New York. N'ateekawo embeera omukubira amasimu takwata kugamba finally we yajjira ne mu video yagenda ogibeeramu yagirimu ku lwa producer Aki kuba ye yakola oluyimba. Kiba kitegeeza teyakikola ye nga ye nti kyamuva ku mutima naye yakikola ku lwa Aki mukwano gwe. Naye lumu waliwo interview gye nalaba ng'aliko ng'agamba nti nno Kenzo teyamuyamba kuba waliwo Kenzo oluyimba lwe yamuwa baluyita Twende Sasa. Ndowooza mujjukira bulungi oluyimba lwa muli babi yaluyimba mu Kenzo era n'ateekamu ne munne sewa nga we bava mu Big Talent. Kati nze embeera gye nalimu yalinga trap nga bw'onaagwa mu mutego gw'omuntu ng'olwedda alina ettima lye alina ettima lye ku mutima n'omusanga ate gwe n'olugwamu. Kwegamba obusungu bwe Kenzo bwe yali yamulekamu nti oluyimba terwamukolera naye n'akyusa obulamu bwe. Revenge n'agikolera ku nze. Ekyo kye na suspectinga kubanga oluyimba twamala oddukola nfulumiza posta ya audio eyasooka n'agigaana si nnungi naŋŋamba n'enziramu endala n'enkola endala era n'agigaana ey'okusatu yasirika busirisi nange ne bintama neŋŋamba akankoleki oluyimba ne uploadingayo nga 23 Ogwokutaano n'ensirika kati n'enziramu kuyiriba sente za video. Naye kamba jjukizeemuko we na connectingira ne New York nali ngenze kujja live lumu nali ngenze kwogera ne Frankaja waliwo video gye nali njagala okukola nenjogera naye ebisale ne tumaliriza. Then New York bali mu shootinga video era oluyimba olwo baluyita Love Nigga era yagala lutrendingire ku time yemu ne Semyekozo era namuwulira n'omuwulira ng'akubira Kenzo yali ayagala ne Kenzo ajja abeeremu kubanga video director yamugamba netagamu abantu bangi emabega bakole hype mu video. So video director n'aŋŋamba nange kuba nali ntudde awo n'aŋŋamba nawe jangu obeere mu video. So awo natandikira okukola ki oconnectinga ne New York. Kati concert yewe yaliwo ene ya obadde okimanyi concert nange namubeererawo namuyiwirawo omubiri nga bw'onanyumizaako kyaliwo nti nno nina project yange bweti ne bweti nsaba obeeko ne kyonkwatirako oba kino ndowooza mubitegedde nange nenkola ki nemuyiwirawo omubiri nga ndowooza ani kyali wange. Naye obusente bwe nateekamu yali yansuubiza okukola ki obunsasula. Kati time we yatuuka nga ndi mubanja nampaako za kitundu. Kati omu kuba sijja kuzoogera sente naye saazimuwa nti nno oba ki yansaba ng'ayagala teeka ki mu concert ye okiwulira nga bw'onaasaba kyaliwo nti mpola kyoyo n'aba ewedde nja kukola ki nja kuddiza. Kati sente nampaako za kitundu. Kati kyaliwe naŋŋamba okimanyi nga kabalansi ko bagenda kakulya tagenda kakusasula mutima naye saakimugamba oli neŋŋamba kamuleke kasatu tukyali ba mikwano. Awo kwe kugenda mu studio okola oluyimba marriage material. Initial oluyimba lwali lwange kati we namala okugjayo demo era yantwala mu studio bamuyita Shaki O oyo omuwala yeyantwala Shaki O nenjogera ne producer ne tumaliriza ebisale kati olwamala okola demo nengenda naye waka
then omu ku bakyali bange nangamba oluyimba olwo luteekemuko ku muntu akusingako erinnya lujja kukola. Nange nentuulamu awo neŋŋamba muyimbi ki gwemmanyi gwensobola okukozesa atampa adi time kuba ebintu bwe biti nali mbirabanga mu mawulire abayimbi abakulu engeri gye bakinywamu abaana. Abamu bakuwa audio video ne lufuuka lutalo ng'oluyimba lwa Fik Famaica ne ono omulenzi Grenade Osalawadi video official video fixed yagirimu bateekamu bintu bya ku stage. Ekyo nenkimanya nti ayinza okukomya ku audio video n'akuzunza amasimu takwata biki ekyo nenkireka awo. Kati time ya video ngamba njagala tukole nani nejja live nze nengende wa Franka nenjogera naye sente ze yangamba nga sikola ki sizisobola nenvaayo waliwo video director omugwe nagendako netumaliriza naye nemuwa sente naye ensobi gye nakola kumuwa sente namuwa sente zaawamu nga ziweddeyo nga tamanja kirabika ye ensobi gye nakola tetwawandika nali mwesiga omanyi lwaki ensonga lwaki saamusaba na receipt okusinziira ku sente ze bali baŋŋambye eri kujja live nokuwono ze yaŋŋamba neŋŋamba ono alinga nnyambye okiraba neŋŋamba lwaki mba musaba alinga nnyambye naye nze namulikodingisa n'essimu yange nga tamanyi nabisevinga ne mu laptop yange olwamala sente nenzimuwa. Muganda wange n'olunaku olw'okushuutinga jukira n'olwo oluyimba nze okulukola kuba namala osoma mu gw'omukaaga bantiikira neŋŋamba ki kye mba nkola kuba nali sigenda joiningirawo LDC because I studied law. Neŋŋamba ki kye mba nkola kye mba investingamu akasente kange kinandeeterangako akasimbi no nga bwe neplaninga kubanga eyali agenda okunsasulira akasente yaŋŋamba ki panaawo tekaliiwo. Neŋŋamba kanjira ki kye mba nteekamu akasente kange kengenda okweyiyizangamuko. Neŋŋamba kanteeke ki mu music gwe mbadde nga nkola. Era waliwo omwami eyavuddeyo naŋŋamba simanyi njagala kukolera ku Big Eye linnya nedda si bwe kiri. Nze singa nabadde njagala kukola linnya nandiripidde oli owa Grammy Award sandiripidde muyimbi wa NRM nange bankubiremu obucupa. Kati oyo ekigambo kye ndowooza nkisazizaamu. Ekiraga nti oluyimba lubaalubba? Ekiraga nti oluyimba baalubba omuntu gwe nakola naye New York okuva etwalukola posita tagiteekangayoko n'olunaku ne bw'ogenda ku social media ze taluteekangayoko yadde netwamala oshootinga video like namulaba nga balimu kuba ebifaananyi kyaliwe gwe yali naye kati then afterwards ewaka nemusindikirako ka message ku WhatsApp nemugamba nsindikirako ebifaananyi mpositinge benakulabye nga bali mu kukuba naŋŋamba simu yange yabadde teriiko muliro muganda wange seekubisizaako kifaananyi yadde n'ekimu ate nagenda okyekinga ku Facebook ye ng'abitaddeyo nga gyebiri naye nga waggulu awandiseewo kayimba ke kalala nnyo naye nga background ya luyimba lwaffe lwe tukoze ffenna bonna they conspired they connived kiringa wona like bwokeera ku macha noto omuntu poliisi tekukima gwenga gwe gwase omuntu batwala mu yolerero nti no ane yakuba essimu ane yaziga kati waliwo gwe bayita principal offender yani ye Big Eye ye yabbira ddala oluyimba naye eyakwasaganya ekintu ekyo oluyimba lubbibwe yani e New York obukakafu bwe nina n'amaloboozi kyali wa New York mwennyini yankuba essimu nze simu yange erikodinga ngenda baweereza amaloboozi aŋŋamba kyaliwo oluyimba lw'ensonga lwaki talupositingangako yaluguzani Big Eye ensonga lwaki talupositingangako era olwa Big Eye yasobodde okukola ki odupositinga era bw'ogenda ku social media ze kuliko olwa Big Eye ntazibandi material naye ng'olwaffe lwe twakola naye marriage material taluteekangayo ndowooza okiraba nze nayogeranga nani ne New York naye nga yefuula bize olaba ne mu kushootinga video yennyini nga Big Eye namusindikira ne message ng'egamba waliwo kyenjagala okugamba because mze Big Eye yeyampandisa ne muwuma Uganda Musicians Association yeyampandisa n'obujulizi mbuyina Big Eye waba agamba Lakeremon tamumanyira tamuwulirangako screenshot njirina yanteeka ne mu WhatsApp group ya wuma
eyaliwo mbamanyi kati we nali nga nsharinga oli audio jukira gwoba oli kusharinga audio views zitambuleko ku audio eno bwonoonya sente za video jukira na sharingiranga buli muyimbi oba presenter bisho kitegeera kati omuntu asobola kufunawo access ku luyimbalo asobola okuba nga yateeka mu New York ekirowoozo oluyimba mulumpe okitegeera alimba nedda alimba Big Eye awo wonna yali tayimba n'embeera gye yalinga ayitamu ne ku social media mwamulabanga ng'akaaba maziga yalinga sigamba nti oba ni muzole oba mulabisa yalinga akaaba namu video temwamulabanga nga asaba simanyi Donizera amuvuma teyali mu bintu bya music eyo statement wulira nedda kati ate nga oluyimba lwelugamba gwe nafunye nedda olwo oluyimba time eyo Big Eye yali tayimba nga ne ku stage atyayo obucupa bwe bamukubanga yali tayimba olwo oluyimba olabira ddala nga ne kola seri connected to mine oshuulira olwange lugamba ono gwe nafunye kize marriage material kati yadde nze neetaaga bwenkanya muganda wange olaba ne video wulira ne video yennyini okugijjayo lwali lutalo nze nasooka genda wa lawyer wange ne bandraftingira notice of intention to sue ndowooza mugiraba ne balyoka bampa video yange kiba kitegeeza singa saagenda mu bannamateeka sandifunye ki video yange ndowooza olaba kati nze nsaasira omuwala ali eyo nga upcoming nga muyimbi yaba agenda safari nga atya si kibatu ekyo nenkita naye nga ne video natambulanga nga ngende eyo ekabuuma gye yali abeera video director sigenda namwogera n'amannya ge because obulumi bwe yampisaamu bansasule sente zange n'ebiseera byange bye nayonoona because intention y'omuntu mayanja mba nzize gy'oli nekugamba tukole oluyimba olowooza emu yange ebeera yaki nga mmanyi nti onsingako erinnya emu yange ebeera yaki si kweyongerako impact ku linnya lyange kati gwokkiriza okukola nange oluyimba ate n'oludibaga kiba kitegeeza ki ate omuntu waba aganye n'oteekayo ka posita k'oluyimba lwe mukoze olwo promota waba azze ng'ayagala kuba wakivu asobola gwe okukubira n'akasimu oyo tabeera mulabewo. That is hatred of the highest degree. Muto ekyo ekintu nakigamba New York ne mugamba nti singa numbers ze zaali zidetermining omuyimbi ayimba singa Chameleone teyandiyimbye nani ne Papa CD. Chameleone we yayimbira ne Papa CD twanditudde ne tusesa. Papa CD yali alina following social media teri yali amumanyi naye yamuleeta n'amuteekawo ate nabo bonna bakimanye. Papa CD yayimbanga ne Chameleone alina hits ezisooba mu nnya kati lwaki saawa zino ali mu kukaaba ali mu kutunga kyalaani. Nze siri wano nti oba nze nyinza okubanga ne music nkomye lwaleero okuyimba because abasajja abo ababiri bankabya nnyo amaziga govanga ku muntu eyakafuluma essomero busevingi bwo bwonna bw'obadde olina mu banka nogamba nti kambuteeke mu project to start a life. Yeah, ulira 20 I graduated mu June mu gw'omukaaga 2020 this very year. Kati kiringa gwe nawe njagala ofumintirizeemu obeereko n'akasente kubanga emirimu gya Uganda ogimanyi ofuluma essomero tokola kitofunirawo kijobu neŋŋamba kantandikewo akantu kange bwe kati ng'era oluyimba kye nalimbaze nti corporate song ng'oba bampiseewo koki oba muserena kuyimba ngende nkole kiperforming bwe bityo bye nalimbaze naye omuntu n'azannyira mu projekiti yo takusaasidde mu vidiyo ajja leeti ate kati neŋŋamba omusajja ono omukoledde ki ne video director we yali ng'ali mu kuncunya okumpa video oyo omusajja teyavaayoko nti oba ajje tubeere ffenna kubeera twayimba abo yabindekera byonna nga he expressed an I don't care attitude nga ye tayagala kumanya oba luvaayo ddi ndowooza okiraba lawyer wange ali mu kuexecutinga notice of intention situgenda serving Ibrahim Mayanja ne Katerega kyali